Megatron koli tugamba nti obeera nga osubscribinga likinga ate obeere nga osharinga muzedde Megatron gemanya eno nno gye tuyita wrap up Sunday edition tubaawo n'amawulire agatambudde mu wiki namba nitubanga tugakuwano ku mukutu ogwa Megatron Media muzedde Megatron amba ne Ganja Fadi tubanga tukuwa ebisingawo leero lunaku lukambwe leero lunaku naye sooka obuuza abantu mu ngeri kumamirira yes omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Megatron mukola kyamaanyi nnyo okulayika nti mutwegeka amaaso n'amatu ne tujja okulayika nti tutanye okubeera nti batulora kikulu nnyo omuntu okujja kuno ne yeetolobojja naye kirungi nti Megatron baategeera nti ebisava byonna n'eggulire lyonna we lisitandikira ne lyokalisaasaana ewalala so wiiki ebadde ensava nnyo ate ku weekend yabadde enkambwe weekend ate n'egyongeramu ebirungo vibe kaakati ffenna ekyabadde ku weekend twakoze eki twakirabye abantu bali eyo tebakyassa bazirise Mukama Katonda ke kaseera otakiriza abantu omanya abantu basobya abantu basobya naye ate n'abantu babonereza nakakasiza jjo anti nina ka video ke nalabye yabadde lipazo mayiri lipazo bwana ndowooza janga bbanga isima abambe ebuuza isima yete yafa ani amukubira essimu n'amubulira era namulabye nga agamba ennyama erimu eggumba leero yasanzemu amagumba agatagambye nalabye gundi niriri pazo ngagamba nti Bobiwine buli mwaka asuulayo buli mwaka abakugwanyika mu nyanga kakati wano guno asudde gukyali gravity yagendeddeawo obuzibu bwonna buvaawo sikirabangako kino Saalongo yafunye kompitita ate nalabye ekyo ekivubuka kino ekivubuka ekyagamba Saalongo bakube kyazze ssebo ku siteegi gwe gutegeera eri ejjogo bwerityo gravity yalikiriza ati okubeera ku siteegi baatuuse ekiseera ne beevaako nga teri akontrolinga nsonga nga buli ayagala yayingira this is history in making abayimbi teri yalabise gundi yazze Kalifa kyeyekolidde ku stage yafunye n'engoye ez'okukyusa bwayimba wakyusa oyinza ogambe ati yamanyira flop Kalifa era yabadde alaba atmosphere eyali ewankulukuku yeri wano ng'alaba ayimbira bantu be naye Kalifa yasingako ku gravity yamusingako abantu yabadde mu bantu nga 50 Gravity yakonye ebita aba abazeeya bagambye okujja okuyimba yazze n'abantu bokuva mu kibuga aye nenda bagayi yabadde n'amalibwawo kakati kiri bwe ngagamba mbu baba wadde kadi naye nze rasta shijja gendayo ne kagiyuza waliwo ojjukira kadi ezagabwe wakiseka abo be basooseeyo emisana era bajjidde mu mmotoka y'emu oshegeera ne bapaakinga kati kamera nga zivuga era Gravity bwogenda ku pages n'ez'abantu abadde bapika ekivulu kye baataddeyo muzikyali ssaawa 9 naye mulaba ekintu nga basimbye layini Nurdin angambye mu ssaawa 9 wabadde w'abantu butereevu ani yagobye abantu mu kivulu abantu bayingidde be bube mbadde ngezaako mbu waliwo enkola eyabaddewo y'okugoba abantu mu gundi muno wobadde aliwo abafubutula emisinde teri abantu bayingidde munda bano abazze betwogerako ab'omwenda kusikiriza kulaga nti ewa Gravity ekikoze eki banange mujje ku mulyango era kyekyabasasuza ne tiketi ne bazibawa okitegeera kati ennabe yabadde mu kufuluma omuggo gwavuze babawambidde munda nga teri kufuluma teri akkirizibwa wadde okutambulula ku bigere nalabye Frank Antambi ng'ali emabege nadduka emisinde bwakwata bwati neŋŋamba Frank Antambi ekivulu kisaze lwaki tafuluma n'agenda jjukira abayimbi tebazze okwepe n'okwabadde emabege kidoma bino ebikazi kyendoma bakola batya abayimbi bapukamingi beeyagadde teri muyimbi munene yayimbidde gundi yasoose najja Kabako yasoose najja mbwa yalabye mbwa yo ndowooza yadde alowooza bakyatesitinga byuma mbu era yagambye mbu nasoose nengendako ewa Gravity ndabe stage oba teegwe n'asala n'agenda ku jahazi ne bannanga apukamingi yeeyagadde nga teri agambako Martha Mukisa kwongera kujulira Martha Mukisa yamaze kufuna mawulire video zitambula n'agamba bannange nejeeredde jukira nti Martha Mukisa ekivulu ekyamusala n'enkoona n'enyo ekyamugunda ku ttaka ekya Freedom City
amawulire gabadde gamutambulirako nnyo nga boogera ku flop. Tetuganye nti Ssaalongo Siraje abaddewo ngazze naye ng'era abantu tebamuteeka nnyo olw'amaanyi ge. Okitegeera wano byebimu anti kiri bwe kiti waliwo amannya obuzito bw'erinnya Ssaalongo Siraje. Bwe baga nti ekivulu kyasala Ssaalongo Siraje si mawulire. Kati Martha Mukisa atambulidde nnyo mawulire ga flop era kye kyamuleese nga nennamufungize abeewo naye yeerabireko agambe kiyimiridde alabe ku byafaayo ebyakolebwa Gravity. Anti Gravity yabadde amenyawo likodi ze najja omutima ne gumutebenkera guti. Nina information egamba nti Gravity yenenyezza ebyokuteeka ebivulu ebyokuyimba. Nakyo kisoboka nti kino kyeyaguddeko kyebayita naiti mubakasina Moze. Omanyi abantu bangi boogedde ebigambo bingi nnyo ku concert eno. Era wakati mu kubikkirira Gravity bangi nnyo abavuddeyo nga balinga abakola pyara eya Gravity. Mu kumubikkirira nga basuula ebivulu ebyabaddeyo olunaku byonna olw'ejjo nti ebivulu byonna byasaze. Anti olw'ejjo wadde ebivulu byabadde bina. Gravity yabadde Cricket Oval. Twabadde ne King Madi omukyalo mu Nigeria. Mudra we yali ku Zoe. Naye waliwo yali afu. Wazibu nnyo teweetanta. Naye lwaki ekifo ekyo tebakiroopa? Kanti kati katubala abalina okuloopa gundi nannyini kifo ekyo. Ate no mbazigirira abayimbi abasaliddwawo ebivulu. N'abayimbi abalala okwesonyiwawo. Anti kakati twalina gundi ono Clever J Buterevu kyamusala. Twalina Champion Gudo ennyumba newobulika na Alien Skin kyagira Buterevu. Kakati ono omunene ono w'amatama akola bwati nazimba byandaga nagira bwati Vexenti 10 birangi oyo anaye principal yamulaba principal yaga namugamba mugenda musudia nga principal manyi kagenda funa abantu alabe ebiriwo n'ebiri naye kumanyi kivubuka ekyakyagala yagenda mu mbeera ey'amaanyi kisajja bamukubati ya gaasi era yafulumira mu bulumi Buterevu. Kaakati twafuna nani omulala awo Mudra yasembye Mudra ne kimusakata bulungi nnyo bulungi naye waliwo omulala yakyala waawo gundi we naliyo ani wali ku Gudo wali ku Clever J empewo yafuuwamu n'alyoka jja n'akatiba ku stage maali kudusi empewo yafuuya abantu ejjo Cricket Oval. Jukira awantu awo anti olaba otegerera mbu ekivulu temubadde bantu wadde totunduddeko mabega nga mwokira nti oyinza okwefuula mbu oli focus nnyo ku stage ogenda okuwulira bw'ogira bw'oti ekirivu kiriko omusulosulu amatu gano obanga avuga boda kati ekyabadde Cricket Oval n'ekirala ebintu bya bivulu ebisaze tebibaako kwebuzaabuza. Omukulu yazze okuyomba wamulabye ayombesa Balamu kwabadde kwekwasa kati sawundi omulungi yabadde yeetaaga waaki ne ufa yabadde kuba n'ekyanamiriza oba bino ebiranga kukumanga olwona bino ebiranga kana akantu kaliwa kana akawoowo Golden Woods ebizinda Gravity abakubifuna kwonoona nsimbi nabino bino abaloko ebakolirako ku gundi okuyimba kukuba abababuulira enjiri Buterevu kyabadde kimala anedda afuna bina anti jukira kwetolwa n'oteekayo ne microphone aye n'ekirala yandibagize bannaye musembere ekyo ssebo baakikoze badde beetaaga mbooko ati kyekyo bano bantambi bano abali enebega bakolerayo baddidde bino bimulongo anti ekyo ekimukuuma ekyekawempe kino ekyakuba omuvubuka ne kimugalira ne kireeta n'abayaye baakyo abalala nga 15 bakusanga emabega beefuula abadigida tebaakiraze nti bakuba bantu bwe babalinnya emigere bwe babakwata mu nsawo ne basaasaana ne beenyiga bati ate okutuuka okufuluma bawa omwaganyo wa kamera okubaako kyakola okufulumya ekifaananyi era Gravity afulumiza ebifaananyi bibadde bina deero misana nga bina naye ng'omuwagizi wa Sena amuloopa muddeyo mwetegere yakubidde mugundi egi buli kimu ng'omuwagizi wa Sena mwali waki yabadde tavaawo bali mukonya omugere bwe bamusembeza bwe bamukola anti kakati addewa ne jadda baadde bajja mufula okitegeera kati embeera bwetyo bwe yabadde naye n'ekirala eko Balamu otegera nga olabe emizindalo gino egyaba Balamu
tejeetaaga kintu nga kiwaawala nnyo kati anti ekikwata amaloboozi namba bantu gye bakoma okubeera abangi ne sawundi eyo okuyita mu mibiri n'egiri emibiri egyabadde wali ne gakoona eri ne gadda naye gravity we yayiira ekintu kasita yasooka omanyi abantu tebaagala nnyo omuntu yeegulumiza ate abantu baagala nnyo bambi omwana bambi kati yavaayo kagundi kamukubisa eggezi nga tuvudde ku bya Bobiwine byonna effujjo lye yakola kabadde kamukubisa magezi we yajja gravity ng'amaze okukola press conference bino byonna embadi ya poliisi ze adduse mu kibuga abajayi balidde emmere y'abantu omanye kati biseera byalirangamu emmere y'abantu ebiseera byabesigye nga ye yeekalakaasa ku musanvu era yali trick ewangula emitima gy'abantu mu Kampala ng'ajja mukaaga kitundu maama nachi amaze okugiisa emitwe gy'engege ebinyonyonyo bimaze okujja abaye bajanga ne sowaani n'obuveera nina omuya gwe nalaba ne box bagira n'asena wali ate n'amugaana beeyagala okufaako abayaye baali emmere ku biseera bya Besigye butereevu kaakati ye mbadde ku ki omanyi mbadde mu mmere ya Besigye anti obadde okyageraageranya press conference weebale omanyi emmere eyo yannyumiranga nnyo nga bava okwekalakaasa abantu ne batuyiira emmere bandiyiyeeki ate yali eyidde ku bayala abali mu Kampala no nina olunaku nali awo esaawa ya Queen ate baleka bagizizaawo ewekiri wano webazimbye ekiguudo ekipya bayitawo bati wano ng'oyambuka ng'ensambya kaakati waliwo okufa ogwo gwe bakolerangamu enkuŋŋaana anti emmere owabanga ku luse bagivugira ku bigaali kati emmere gayi yali akivuga ekigaali bano abatoolu omupiira gugira kibinuka kali bwe kyabinuka zaali sekendi zezi nemaze okuggwawo nga ku ttaka eringa mmere gye twalyanga mu kisiibo eya buluda waliwo ey'okusiibulukuka abeekawo empe ku aya teri ataagendako ku aya seeka abaagireeta bw'ati mu bbanga talukkiriza kugenda wansi lugwerako wano lutuuka wano mu haafu we nga bukunkumuka otuuka ku ttaka nga tekuli olaba musajja nga yambadde ogusaati gunene olowooza mpewo oba dizayini kaakati olumu naye bannanga abayala baabanga mizikiti mozeebiseera nakati weebali ntuula ku ddiiro twakubanga amadiiro g'abantu aba bataano ntuula ku lusaniya bwe ntwetoolodde mukama koolo yangerekera natuula wakyama otuula na bamululu yali musajja mukulu myaka nga 50 abo abazibu n'engalo ziba zaagomera ogwokya ne bambi nga zendowooza ne famire ye abaana 3 ye waakuna nze awezeza omuwendo ogw'eki ogw'okutaano we nalabira nti baana be ennyindo zino nga zabyabyatalanganda bafaanagana balinga binusu abaana babalabira ku nnyindo era ndowooza aba akamuzaala so yasiwa azaala abaana butereevu kaakati omusajja ayogera mpola baseeka teva wano ng'agobaani agobanze ng'ekigobya tuli mwana we imbaviire oba ndowooza tebakkute naye yali musiraamu simanyi nakumanya yali agwetadde era wali mukoleddeko effujjo yaŋŋamba va wano kati neesisigiriza ndi myaka ndowooza P7 awo myaka nga 13 kyeyakola ettooka olimanyi eririsi eryegundi eryo n'akamma biba bibabula mutudde wano bbali omusajja yakwata ettooke omukono gwa guli bbali n'alinyigirako bwali musiraamu billa teyali musiraamu nasituka ku lusaniya nga siraba mabega mu mirembe nenga wayi kanve mu mirembe so ate mu bulumi obw'ekika ekyawo naye abaana bawo balina obwangu yagwa supu yabasala naye batuula emmere ku kigaali nga nti egudde dakiika sekendi zaali 2 nga bamaze dde okwebuka nga bamaze okiriyalinga space ng'owekigaali akijja mu kkubo bakola jaamu awo kaakati gravity bwekola press conference n'akola effujjo ne bakola effujjo sema poliisi emukutte akajagalalo agenda yogerako ne bannamawulire ng'otuula otya n'ogamba nti muntu tasobola agenda wa Mikiewine agenda bbawaaki remember Mikiewine ono gwagamba Mikiewine bw'otunula abayimbi nga
Eddie Kenzo era Eddie Kenzo mu bantu ndowooza batazoleya nnyo Mikiewine tasobola kimukola ate Mikiewine aliko omukisa abayimbi bonna bayimbyeko nabo they're doing well. Yes. Ate yerabira abantu be mulungi mu collaboration zeza tezijjayo nnyo abayimbi ne bashayini. Kakati kano ko ka Mikiewine kamukubisa sympathy. Anga tibanamole tulina omuze. Kimu bibiri mutonzi waffe yasalawo. Eyo kadi ebadde nzibulira. Banamole tulina omuze. Ojugira saga ya kakono gundi seka kakono. Ne mukyala we kawe spare parts so. Feche tukola. Bwemba nina olutalo ne fat kati nga mwami Kwezi ye munnamawulire oba muyina otane mwami Kwezi nze munnamawulire bwenzije waganja omusajja yogedde ebigambo bakuvumikira ekirivu nakola bodde wa mwami Kwezi kati ng'ogira nze sagala nyamanyire nja kufaafagana naye wadde wa mwami yagambye n'okufaafagana naawe kitono nnyo era ajja kumalako naawe Amanyi nzoba nkuba obanze tanzite era kati wano mugwanga ate ffe twogera banna Uganda bagala nnyo omuntu gwe banyigiriza nzireka nkubuulire Gravity oyo lwakuba nti abaana abamu balina emirulu muze realistically yomu ku bayimba ababadde bakola sente e Kampala Uganda ngera bannayuganda bamukkiriza reason being nti batulina background ya Gravity Omutujju kuba Gravity balingaawo era ekivulu ekyasembayo yabinyumya mbwefefegazaire n'akaaba amaziga agajjulujjulu naye embaddi yamukola era n'afuna successful concert yafunayo abantu ne bajja kakati mu mbeera eno ng'abantu bajjukira Gravity naye bannange Mukama Katonda yatonda akamwanyi era ensimbi muze yeetaaga okuwa ccepa oluvannyuma lwa Mukama Katonda. Gravity okimanyi nti n'eriiso liringa eryagejjamu yali afaanana atya jjukira Gravity wannakyejwe ne Walumbe Zaayi balina bwe bafaanaganira yalinga Walumbe leka naawe nali nebuuza obutuli bw'eddiba naakabula bako recent yawo kati tukyabulaba kati bwe nabulabye ate nengeragana ne Gravity nga bwe yali atunula kakati bw'atunula ssaawa zino bannayuganda nga be bazze bakusupportinga nga bakoozaako ennaku eyo gwe nodda mu bakki naggukirako abantu banyiiga alina ne settlement endala gye yakola nti simanya yagamba bw'oba toli munene nganze bw'omwepima eno yensonga lwaki nakugambye wali nga tetuli mu kamera nti ebisudde Gravity okumusuulira ddala completely ebadde wiiki eno esembayo otuyingiza mweyekoledde obusolosolo mwakoledde buli kika kya busolosolo yandibadde alina baakyasobola obbuzaabuza kuba statement sazaazikola waliwo ne statement gye yakola webback awo yagamba lika naawe zino sente ze balina otwala mu malwaliro oggulamu eddagala bazitwewera abayimbi tuvugemu mpeera seriously statement eyo yali nzito nnyo nga bannayuganda jjukira Uganda abantu banyiiga buli kanaku okola sedeme ez'ekisiru n'abadde asigaddemu akakwaga naye sivubuka mpola ate audience gy'otagetinze yegenda mu ddwaliro nga temuli ddagala kuba Gravity realistically percentage ewagira ebivulu bye n'emuwagira be bano ba 10 bamama namu tajja kutegeka ab'ekkololo bagende bamulaba ab'emuyenga nedda ntinda tebajja kulinnyayo bagaani agenda eyotuunyirira enkwawa era abantu ba Gravity be bano bakikwawa be bantu bano abatuuyana ne be bawagira Gravity bana abakola mu butale abakola emirimu gyabwe kati ate be bagenda mu malwaliro nga teri ddagala ng'ate talina busobozi ate gwe n'okinago kambu sente ze bakolamu amalwaliro bazituweemu emmotoka wiiki yemu kati wiiki eno ebadde esembayo n'akola statement ali kuba tooko bamaze omutimba amajolobero okuba gwe osakata n'agamba simba wakati nze kwe nalabidde bana abayimbi bonna kye nalabidde nti ekivulu kino kigenda mu musala sawa zaaweze bbiri nga Kasuku Shafiki Kayima onugayidde ono hawe yamanyire ebivulu musala bana bayimiridde wali ng'olaba nga tewali kiddako naye empewo yafuuye abasajja abo mu mitwe si eminene Kayima nga eri gonna gufunyemu n'enkanya ate yabadde ayambadde kino okufuwa wansi ne waggulu ngamba bannange ate empewo efuuwa nnyo obugulu nnyo fuuwa ekwambuka bwekukkiriza ensobi gye yakoze Gravity yakola statement eyo yalemezaamu naye ate we yava ku Bobiwine
koze kya Bobiwine kyandibaddewo n'alippira ate ono n'amubeerako nnyo kuba tosobola kuŋŋamba kiki kirega nti bannayuganda baagala omuntu anyigirizibwa kuba tosobola kuva n'ogamba ati ono tajja kufuna abantu naawe ng'ani agendayo ffe twakubadda oli ye ng'agira mukama katonda yasalawo abantu naye omwana ate jjukira gundi tabaddeeko mu ntalo Miki alina lutalo nani yaba bibye by the way Mikiewine olutalo lwayina mikwano gy'abayimbi olutalo lwayina lulyolu kuba mugomo mu nsawo naye bisigadde musajja mulungi butereevu bisigadde atambula talina buzibu gravity ndowooza kimuwadde essomo gravity yavaayo n'agamba sebo nga bwe tubadde tukyogerako nti nze era nsaasira abayimbi era bw'oba owulira nga teweewera kiro zo teziwe Bobiwine mwesonyiwe teyali kutoka nto n'agamba n'okugamba nti luli olutalo lw'ebusaabala waliwo kyali wange yali ayagala odduyingira namugamba gwe ndaba tonnatuuka kyaliiki muyimbi teyamwasanguza oyo si Bafana ne mugamba munnaye kuuma brandi yo Bafana yali yaddukayo dda atandise okwagala okudda eno era twamulabyeko n'emagere ng'atutteyo sseggwanga w'enkoko omukulu awo teka supu omukulu awo teka supu wagamba azisuulawa asuula nsuule mu bitooke talina budde bwa nkoko okitegeera okuleeteramu ekiteega akati gravity n'agamba ffe abazimbe audience engundiivu ffe tumusobola ffe aboogere ate ne kiba naye omuntu eyategeera gundi Rasta Pio gundi aliwo onaani ono ayogera ennyo ow'enkudi liri puzzle statement gye yakoze yokka yamaze kati moze olaba Rasta Pio oyo buli amukuba n'amukakkanya gwoba tokubye Rasta Pio oba okubye ideology ezize na mazima gayogera kuba ebyaddala bangi abamukiririzaamu bw'ayogera ku nguzi ng'oli omuntu agifiiringa ate kirungi kyayogera kyonna weebiri ebintu weebiri kaakati ate birina ne bibinyigiriza ekibba ttaka eri abali eyo abakwami mikwano gyabwe famire zaabwe nga baali batuusiddwako embeera bwe amalwaliro amabi omuntu aba yakagendayo mu ddwaliro teri ddagala bamusaba ssente kati ono agenda olabira Bobiwine ebintu byayogerako enguudo ze twogerako mu Kampala yita Sapolo yita Salaama yonna okategedde lina ekinnuma n'abantu abakulu boolaba era nze sikyagenda nnyo bantu bannanga abantu olaba omuntu omukulu ali ku Bobiwine anyoola zezzeeno aluma nemba alina ssente ze baamuwa ziri mu pipeline oba ze baamusuubizza nti zijja najja ku mukutu gwo guno n'aleega omutwe ogumulinga box yenna n'alyoka akonjera ebigambo ebya wansi n'ewamuntu akuba for example n'okuba Bobiwine ng'olinga ajereegereza wenanga olumyemba emitaafu n'olabira ddala ng'omuntu alina ebigendererwa bye ng'omuntu kati nze sikyayingira nnyo bantu n'ensonga erabirwako najja era n'agifuulafuula buli ekigwawo Bobiwine yayina ensobi omanyi njagala nnyo omuntu ali objective if Bobiwine does well give him credit bw'akola ensobi n'oyogerako n'ekirungi n'ekikyamu byonna n'oyagala bitambulize wamu emitaafu ne gikwereega bannayuganda balaba obuzibu obuliwo nti abantu abamu moze bamanyi be basinga okutegeera gw'ogenda n'okola statement ate kati nze natidde abasajja ab'emitwe eminene bo balowooza ddala bategeera ye aba amanyi ategeera gw'ogenda n'okola statement n'olowooza nti bano by'oboogereramu bo bazolomboka tebategeera Bobiwine yakoze kino Bobiwine kaabadde katego Bobiwine kino enogabanna ensi eno eragawa kaakati kino kibeere kyakuyiga gravity n'abantu abagwa mu eyo kaliba enneetwala gye weetwalamu gravity si ye muyimbi wa NRM yekka abayimbi ba NRM bangi weebali naye enjogerayo ate yeekuvuunika nnyo okitegeera kati eriyo nze nsaasira abayimbi abatoototo ate abatalina music nga bagezaako kuba side eno kati gravity bw'aba yatuusiddwako embeera efaanana bwetyo oyo ye yammoze kati gravity naye yammoze akyasobola obwetumalirako sibawandiddeko ssente ononsonyiwa waziridde okimanyi nti oyinza oyita wana abantu batubulire yamuzeani nsense twala eri naawe
wenno neefunyiridde abadde no sigenda kuleka era abadde nina statement zendeetawa nze kyembadde ngenda okukola mbadde ngenda mumuteeka mbabuuza onaani tudde ku mulamu omulala waliwo abantu bolabanga omulaba alumba nakakasizza teryalumirirwa nga talina kigendererwa kasita omuntu omulaba leero ali ku Bobiwine kati nze mmoze yakuttiraani olaba n'abantu abali mu struggle for instance abayayanira enkyukakyuka waliwo omuntu gwolaba omanyi nga gavumenti bwe bagicekinga n'opposition nso ogicekinga bwolaba nga tebitambula bulungi kati eri abantu abali mu opposition ng'ayogera objectively Bobiwine oba wandikozeemu bw'oti okitegeera wano ndabanga blanda waswalula omumanyi namukigundi namuwadde mukwezi namukyaza ono alina akavi oli yakolerako gavumenti yali yali Anthony General kati yaliko n'omubaka w'erubaga yes kati ye wabaawo ensonga ze abeera objective nagamba nti poliisi mwabadde bameka bali babadde bameka waki mwadde ate mwe mwalumbe n'omulaba nga ali objective naye n'olaba omusajja n'ateekamu ebyobufuzi simanya tiyagasi bamulese ne bamusuula lwaki badde bamusuula n'asengejja bapiki nenga kati obanga ogamba nti poliisi ekola ne Bobiwine butereevu ebintu ebimu byetaaga okulowooza n'okufumita nga tuzze ku bivvulu manyi abantu bangi bazze basaliwa kati bina bateeka mu miteeko kanaawe goni yafunye abantu gabameka gravity yafunye abantu 4 bajja tekikola abo bebadde abwebwereere 4 naye yafunye abantu 1,000 bw'ogattagatta abakubi b'ebivuga abasirikale biki byonna beeyogerako abo nga kuwera 7 saakugambye 7 kati wano nkugambye 4 abo bw'obagattako okuwera 7 kuba kati wetubala abala fulopu kanaawe fulopu zizze zibaawo wano fulopu ya gundi tujjukira dirisa Kenzo wotera Afrikana Salongo bakube todirisa totira muntu kuliiso bulijjo tebatuwaamu nekyemusala okitegeera ne tufuna palaso maama luhimba lwali lujjudde lufumbekeddemu amakulu nze era naswala bamama tebaagala tambula kiro simanyi bamama tebaagala nnyo beteggera kiro naye akayimba kaali kabamaama yali soma konsati baali bagiyita oba baali kusomera abaana abazadde bandizze abaweerera naye kaali kabi naye kaalimu amakulu nedda nti webatubba kati ze waliwo omuyimbi gwemanyi waliwo akayimba akatakubika nga kafumbekeddemu amakulu nga ne bw'onookakubaokumanya tebakanyumirwa twa nti amakulu gaali gafunvubidde nga gali muli gonna gasensedde naye balaba ddala nti amakulu era olina okuganyiriza siganya omuceere basimaati era omufumbo obubi tawooma basimaati era gulabago ebirungo bisinga basimaati ezabulamu sengeka ebigambo n'amatu gabireceivinga wange soma bamanyi abaana balina osoma kaali kabi ndowooza ebimu ku byaga kaali kabi kyaddondo oyo rugby ground kakati ne tufuna ne tufuna hafiiki naye nga wamaanyi baana yali ayimbira baana basomero abo abaana okutambula ekiro muggo ate nga yali odiyekaabala ekyeddako ne keeteeka eno ku Bobiwine ne kabeerabira ate naye n'akawamba kati ekyaddako kamaze okuvaayo kakomawo n'akabala teyakateekayo ati gaali kaikulubeseza nnyo mugezi nekiddamu nekikakuba oli abala nekiddamu nekikakuba ani omulala awo Martha Mukisa Freedom City oyo musonyiwe musonyiwe bannange kyekyo kye nagambye abatambuze ngamba nti ekivulu kisaze ekivulu ekisala tekyekweka gye bayita flop toyina ngeri gy'otetenkanyamu kamera nkyokikizike teri simanyi katugire ne bwonyigiriza abantu ng'ekyabadde wa gravity babakuba eno babasika mu nsawo beenyigirize onoonye ekifaananyi ekituufu tokifuna okitegeera kati ezo zonna ze twogera fuloopu zaategeerekeka ono omwana gw'obadde oyogerako eyabadde emusi ow'omutwe ni muloodi
ebivulu bye gwe watera gwafuuka gwali muze paka lwe yavaayo eri nadda ku Climax omanyi ebyomunda totegeera oba muntu afunye mali kati kyeyadda ku Climax ensonga kyeyadda ku Climax wali olumu yasangangamu abantu ate waliwo abantu baawo ate ateekako ku weekend katono ali nono ekitawaanya abayimbi bano balowooza nti b'amaanyi bagenda ne basanga abantu be bategese buli ategese obuvulu gwe yajjuzza dda ne bayimbira mu bali gravity abadde ajja kubivulu ngebe n'agenda ejjinja eyo n'alowooza babe kumbe abamu baatamidde dda abamu vibes kamaleyo ssente zange era muganda wange Big Guy yongera oppika n'okulaga nti abantu beeta amazima gali nti Big Guy bw'atakuba muziki ebyo byaddamu apike kyekyo kyetwogera n'okwongera okulaga nti abantu obeetaaga kuba moze sawa bina yekulubisiza ku musajja nga tayi oziraba okubeera successful music yeetaaga okubaawo naye ate ne sympathy yeetaaga okubaawo eri abagenda ng'endongo esi ennungi kino kye nabagambye nti ojja kwekulubisiza ku Bobiwine ku Rasta Pio ku Principal obeere nga bwe kaseera weeteekawo nga toyina music yajja kukola ogugwe ofune abantu abakkiriza mu Principal oba ebina abasigadde jjukira abantu abakkiriza mu Principal si buli omu nti awagira ebivu yabeera waka eri ab'emipiira nga ye wandiba nze sigenda mu kivulu ng'asena esambo ekyo kimanyi nze sigenda ne vira nina obuzibu bumu bwe biba gyebiri nze sigenda sirina budde era nze ebyo binnemesa nnyo n'emikolo olumu neebuzaabuza nga bampisi ate kati emikolo egikutawaanyiza jjukira omukolo gwa ate guba expensive naakuyisa yalowooza ogenda malagakulya mmere naye sente z'oteekamu zisinga emmere gy'oli osooka n'obala obwongo obuteeka ku mukolo bw'omala okufuna engoye ne weeraliikirira olunaku lulamba ntuulaawo nemaga nti otuula bwoti bw'oseka yali weetisse ebinyu bw'otamwenya bwe bakuba akayimba ka sitabbuwa nga kaba kakoonago kati ogenda ovaayo nga nemba zikuluma olina okumwenya omukolo gwa muno guweesa ekitiibwa kati nze kyensaba Big Guy esookera ddala ayongera oppika noonyayo akayimba akayinza otutuusatuusa wali onazibadde matindo yali mubi ate awards zino ziba kubanga zazze oba mu October lwakuba bayinza okuba bazeerabidde nazo n'oyongera oboostinga n'olaga nti Amanyi mwegali kati alina kwongera music ate ebigambo tabiina liri puzzle ya pika enkudi emyezi ena ate kati ng'asabula kigambo paka Big Guy yaliko sitaani okusinziira ku bantu yaliko sitaani n'alokoka kakati abantu bano okimanyi nti ku bantu 1,000 omuntu asigalanga okuzza emitima gyabo ofuna kaana naye ate advantage gy'alina nti ye tabadde mulutadi tazunze nnyo mu madiini tazunze yasookera eri nga ffenna gye tumumanyi n'amala n'agaa nti bannange endokose kati eriyo bano nga yasookera eno nadde eri ate n'ayagala dde kati alina obuzibu obwo obuzibu bwa Bafana tebufaanagana na bwa Big Guy bwe nkugambye byawukana Bafana yali musajja wange nnyo era abeera ku Megatron obuzibu bw'alina buli obu Bafana teyamanya wayina kubeera Bafana yali talina kyeyetaaza kudda mu gavumenti anti ye ensonga lwaki nkugambye nti Big Guy ayawukanamuko nti Big Guy twamumanyira eri from the word go tetwamulabako nabeesije tetwamulabako okitegeera Big Guy abantu baali baamwagala eno bwe yamala yensonga lwaki baamutuluguya nnyo ne batuuka n'omukuba empita nga balaga nti olina kubeera otuluma okitegeera naye baakikuba kaakati oyo basobola omwaniriza naye kati omuntu agenda okulwana akuuka ejjembe yeziza Bafana enkoko yaleese gundi eno baziyita batya nsesere eyo teri mu ddogo simanyi nakumanya pia agire ekiro anti asuula eri tamanya olumu n'abaana be agiweebibwa bakuume waka kakati Rasta pia ngulube wakati wali engulube ziraka ziri gomba agitwala egomba engulube teziriwo ne gundi aziina ekawanda ono gundi ono Nax vibes mwana oyo yali azze naye era ayagala mmenyawo alabika Nicodemus obwedde yagwa kati ono atekinga advantage azirunda abantu abo bali business oriented kamocha naku zino kimanyi nti emidaala gy'engulube gisinga egy'ente nze nina oluguudo lw'emmanyi kati olabeera wagenda
anti oyina kwambuka Lubaga oyina kumalayo eri waggulu naye ate Entebbe Road kyasusse bwayitirivu nnyo ate kaakati Amanyi we gaabula baateekerako ddala lumu yakkakasambu weeri mujje tulye embizzi pooko joyindi ng'ekigambo kinene bwe kinene mu linnya eddene kakati ate nakali baakavaako ko walinga ogamba mbu bateeka kagundi ku lugundi ku kahuuku ne bateekako kalingo kati ebaawo eba nnyingi bateekerawo ddala engulube ng'ewera balinga gye baagira gye baatongoza mu ggwanga lino ate erina buzibu ŋŋamba emidaala gyagyo kitegeeza nti namba zeeyongedde era ennyama ye bagatta ku economy bagatta ku economy GDP naye nga abayimbi mwenna kino nkiddamu bw'oba toyimbye abantu tebajja kujjayo kituufu principal aweereza abantu bangi ebivulu bisala ne principal kyamusalako wangamba lindako lwekyamusala kyalina kyabwereere ng'olina leeta bigoyi bikaddekadde bigatto bikaddekadde naye yali tannafuukanga bw'ali yali afuuse anti kati twogera ku bayimbi twogera ku bayimbi kyekiraga nti ebivulu n'ageza saawa eno n'akikola saawa eno principal n'akola ekivulu erugogo abantu bayinza okufiira tebakikkiriza ngamba for example tugambye bamukkiriza for example yeetaaga Namboole waggulu ne wansi mu bivulu naye ŋŋenda kiba bwe kiti maada nebyo betwogerako ebivulu bizze bisala abayimbi kyamusala gravity tagira nnyo era yavaawo kasande Bobiwine kyamusala nga muyimbi yavaawo n'ebikutiya by'engatto ebikaddekadde n'ebisaati nga bina okitegeera era baalinayo n'akayimba okajjukira kaba All Stars kwe yali akitambuliza waliwo ne ka video awo aka David Lutalo nga bali mu studio Tereza Good Life Kamidi kakati oluvannyuma lwa byonna n'ategeka ekivu wama gravity kankugumye kasane gw'otayagala gw'obadde oyimbye enduba naye kyamusala gumira kaawo oba ekiruma oli yabivaamu dda ali ku bibye ale kati yalina kino oba kikusaze oba ofunye gw'amanyi yeeyagala kakati kino kibawe ekyokuyiga alina se omuyimbi yenna esobola okomandinga abantu bano ne bakola ki kakati no gravity omulaba noyandibadde talina luyimba Rasta Pio n'abagamba mujje wabadde wajjula era gravity abadde alina mpulira abantu bangi nnyo aboogera ku nnyimba gravity weeyayokeza moze bannange Jogo B moze ne bw'oba olwana entalo okitegeera bw'oba olwana entalo tozirwana ate nga muntu ng'obwongo bwa munguuba toyinza kuddira muntu n'omulumbagatana ku properties ze nga gy'otutte entalo kirabika bubi nnyo eri abantu it is a sign of disrespect oga bwakoledde ekyo ng'akikoze Bobiwine olwo bw'aba ku kyalo nga kwawangalira kuliko abanaku abagagga abafutubbala ku bantu nkugambye akola omudumu amala okugula wano wonna for example gwe n'ogaana omuguza naddira omudumu gw'amazzi ne kazambi n'aguyiweewo paka omuguzaawo kati ebyo ebintu byonna babiraba kyakubiri gravity ng'era bwe twannyonnyodde moze nti ye muyimbi asituddwa abantu ba wansi okitegeera bw'oba bakuwadde ssente ofiringa comfortability eyo nti bana bampaddeyo 250 kiringa omuntu bw'anaagenda ku luzzi emugga n'asenayo amazzi n'ajjuza pipa n'ebidomola byonna n'obujiiko bwe bw'obukadde 250 bwambala n'alupamamu kakati gravity ekyo kyeyakola kwe kusomba amazzi n'ojjuza ebidomola byonna naye n'opama mu luzzi mwolina okunonoolowooza tegaggwewo remember amazzi okyageetaaga kati yembeera omukulu mwayita ate kati olaba waliwo nabadde njagala kugamba gundi kuwa statement eno yagamba nti wogera Bobiwine olina okuba ne music olaba n'abayimbi abava wa Bobiwine beekula obusolosolo the likes of Ronald Mayinja yakulaga nti ye music yamweyimirira byonna weebiri political differences naye abantu bajja ne bamuwagira mu bungi nekya target audience Mayinja audience gye targeting ya Serena kimala gye bali abantu nze Mayinja wange mwagala balinamu n'akamwa naye era naye abakutegeka lugogaawo
nga abamwagaza mayinja bakube toddiriza twandikirabye bebekulu akola ekintu ekyo ye yategeera tinze ndi wa movement ate nabo omwoyo gwabwe gwogerezeganya n'ennyama yaabwe bakimanyi nti bano abantu beeno banyiivu naye ate nze sibeetaaga nze sibaagala nze kantegeke serena yange emitwalo 10 wamala n'abagamba kati bininamu abatonotono ba silent majority abatalina nnyo busungu buli nti ne waba wagira nuupu akanjagala kasigalamu mujje ekiwaatu bajja kujja ate ejeji najjuza ate tateekamu nnyo n'amala ayina ebyuma bye ayina ekifo kya bwereere talanga nnyo kiri awo kisusse talina budde bulanga ng'abantu bakola ki bajja ne kakati gwe musajja wattu gravity n'ekira kye yakoze eky'okwekwasaani gulunedi official yagenda kuddamu kuyimba wa ayimba ddi yakomadde okuyimba baana abo babwezaawo batya obulamu baba ne bashuga mami ne balyoka bakombya mu buli kitundu kyamu bonna omukazi nga yakwasa bakola bwe mba mulaavu baagala bino bya firimu byalabye wali by'omukola nze ndoyeka ku tv ennene n'awanika nti tebamwankwawo nagankombaako mu nkwawo firingi zange ziri mu nkwawo bw'omuva mu kyajjulayi na bw'omudda ebuzibu sente ezo teziriika abakazi abalina sente obalaba bakozesa abaana abalenzi ebintu buli kimu kyonna naye nakombya buli wamu kibe kyakuyiga kati muze omuvubuka ayisemu eyo embeera bwabikunyumiza nti yene enkola gyenkolamu ssente nga naawe ogamba nti nina kishuga mami ekimpeereza obumeseji kagende neetyoboole sisobola bakazi bakulu saakumanyisoka nnyiga maamu that aside nalabye gravity yazze ku stage siganye ebyuma byafunyemu obuzibu naye ffe twakitegedde ng'abaddeko nnyo mu stage management and production aka egira emizindaalo empewo ejja direct n'egikuba kaakati yazze ku stage akuba balamu yazibbanga nga yamutegeka yamwa ku ssente kyabadde kyetaagisa ebyo byonna kwekwasa remember oli gwakuba minisita atuuka nga basazeewo okukunyiga bakunyiga anti kati bwe buzibu omanyi moze buli bw'oba n'amaanyi kino abayimbi kye batamanyi buli bw'oba n'amaanyi olina woogasimbuliza oba woogajja kati abayimbi ensobi gye bakola bw'aba n'amaanyi ejjukira ababagula bagula nambaazi nti ono bw'ategeka ekivvulu ebivvulu bye bifuna abantu bw'abeera ku siteegi tulaba nga abantu babuukabuuka naye kitegeeza bwe tumuleeta eno ayina abantu basobola okuinfluensinga oba basobola okwogera n'abateeka mu direction mwe twagala bakole ki batambulire kaakati abantu abo be bamu ate nga be bakola ki be banyigirizibwa gwe olumala okukuwa ne bakutimba amajja olubeera olumu babawadde abajaasi olumu osobola okuba ennamba ya prime minister n'akwatirawo n'otandika ate okumanyira abantu bano abakusitula bannanga abanaku n'otandika okukozesa olulimi olw'okubalebula naye ng'ate be baakuwa amaanyi n'ezo namba ze twogerako be bazikola kakati nga batandika okwesalako mpola kati ekyatuuse ku gravity kigenda bba kizibu gavumenti kyekola omuyimbi weekulaba nti oyinza okufuuka ekizibu gye bujja mu maaso nga Bobiwine bwakoze nga bakusembeza bamala okukuliisa bw'oba ogudde teri muyimbi mulala asobola kuvaayo kukola Bobiwine okufuuka Bobiwine era Bobiwine ye muyimbi ndowooza asembyeyo tewali dda muyimbi mulala abalala bonna bakuyita ne bakusembeza ne bakuwa abantu ne oyo munyampi ne batandika okuyita amannya agafaananako bwe gatyo eri bagenda lato kyalina kyo neganja abantu banyiivu bannaye namukasa ye yabitegeera ne namukasa muye yategeererawo n'awa emmotoka ye nga ye amayita nga gyeraga anti kamugamba waweza half abantu emmotoka yange namukasa yalinga bano bannabbi abaganti ojja kuzaala omwana ku myezi 9 naye kati enkya osegeera namukasa ndi naye tulabbera nga twogera bingi ku nsonga eyo naye nga twebaza okubeera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media tugamba nti nobeera nga osubscribe nga likinga ate obeere nga sharinga lwamuwulire ageesika muzadde Megaton mbadde ne Ganja Fadi owa Credible Media egamba etya Credible obuzaako abantu bameka tubasa abantu kubulako kati abantu nga 120 aba 120 bano abalabye eno mugende ku Credible Media musubscribinge amawulire bakispellinga batya Credible Media CREDIBLE media yogi musubscribinge oba waayo ki
mbawe ebintu byonna politics entertainment toyina ku byabwe mbasenga mpozi nga tunayiza bayinza mbadde sinnamufuna oyo naye nga bambi wanjagadde obaweereza mu mbeera eyo embeera eyo bwetu anti audience sebo bwetusaba ekijja nga tubawanava ku butambi nze nateekayo akatambi ka Pretty Nicole simanya ate kiri eri kyekola bintu ku mikutu kyeyagala bwe kyeyambula bwe kikola ati gwe bodda nze era basenga abo sugira tulina nange sibategeera tutambulire wano saagala kumpemula n'abaana bange njagala bampemule nzekka anti ojjukira muzeeyi waffe yalaba Justin n'antuma jako kandi mpemulako nzekka naye n'abaana bange nga batudde wano mweraba